Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwena tugubira ku Lubalusewa TV. Yuka Lubalusewa TV esangibwa ku mikutu migata abantu okuli gwa YouTube channel yaffe, Facebook page yaffe, sako ne TikTok. Tugoberere commenting yo liking o subscribing tomanya oyinza okufuuka omu kwabo abajja okubanga bafuna ekyo kye balina okufuna. Twebaza Mukama Katonda olw'obulamu era ne tumwebaza abo bonna abasucceedinze mu bimu bye badde bakola ate ne tusaasira abo abafunyemu obuzibuzibu mu bulamu bwabwe ne mu bulamu bw'abantu baabwe. Hajji Samuel Gemanya olunaku lwayo ndi ne muganda wange Musitafah. Tugenda kuba twogera ku nsonga ezimu ezitambula ku mikutu migatta abantu saako ne mu bulamu bwa bulijjo. Sigenda kulisayo kazuke mukweyanjura ate sobola kubanga tweyongerayo. Kyanso kula ku Lubalusewa sebo nate nange sewo mugamba kibannawe mwe bali kutulaba tubeyanza tusiima nnyo mbadde mbuzeebuzeemu emirimu naye esewo kasitawe ndi leero. Amina. So okay, tulinawo ebintu bitambula oba ntandikirewa wangi tugenda kutandikira ku nsonga esinze okukwata omutimbagano y'ensonga ya Hajjati ne Hajji. Hajjati yavaayo ku mukutu ogumu n'agamba nti bamukwatira omwana Irinisha batavaawo ne batandika okumukosa ebbanga. Hajji era yakwatibwa ali mukomera ekigo. Abantu kati buli omu kyani nze ndi tiimu Hajjati abalala tiimu Hajji. Musitafah oli ku tiimu ani? Nze ndi ku Hajjati. Kuba nze ndi muzadde. Oli muzadde. Bazadde ba Hajjati tugamba nti kati bawulira bubi. Hajji tumusaasira okubeera mu kkomera kuba teri muntu ayagaliza muntu kubeera muki mu kkomera. Naye kituweeffe abasajja ekyokuyiga. Kyava maachi Hajjati mukyamu. Naye naffe kennyini woyagala baako wokola ki? Baako wokoma. Obuzibu bwonna buli mu kwagala. Mu kwagala. Mukwano nti naawe ogumayo ogugwa ku musiru. Omukwano. Bwegugwa ku mugwagwa. Gumuleka bulere. Otegedde. Mbadde bulijjo nze nyina gye ntera obbeera ne baga nti nembaga bannaye nze omukazi bwampandiikira essimu ku busimu n'ampandiikira leero nice lunch simanyi good morning bintamanze naago tolina mukwano kate gwe atovumirira balina mukwano mulungi naye ogugwa ku musiru we wabeera obuki omukwano gwo mulungi naye ogugwa ku muntu wa musiru omusiru omulabira kuki kubikolwa kuba tosobola kukwata mmotoka n'ogigulira omukazi alina ddamu n'agikuguza alina gaa nti teva wano tosobola kukwata mmotoka n'ogigulira omukazi n'addamu n'agikuguza alina gaa nti teva wano kwegamba oba ofuuse kiki transaction tetegeerekeka n'ogulira omukazi poloti alina n'addamu n'agiguza alina agaa poloti yange ali poloti ye tezimbwa tolina okuzimbamu kakati awe wava obuki Hajji we feel sorry nti ali mu kkomera kibi kuba ekkomera si ddungi eri omuntu yenna ye takyayiga kati ffe tulina okukola ki okuyiga tumanyi nti oba baako wokola ki wokoma. nze natunuulira omukazi nga ndaba wa bulijjo abakazi balina emikisa nze nga sirabawo kintu kyonna kimuguza busango Hajji bwe yamuwa aleeta kino neleeta kino neleeta abakugamba Hajji nti bakutemeko okugulu kumu onyumira Hajji yalikkiriza. Kyogamba nti gwe bw'olaba Hajjati talinayo ekyanjawulo kyalina ku bakazi bonna betunyira wa bulijjo mpozi ndowooza kyabasinga mikisa naye abakugamba Hajji nti Hajji omanyi waategedde nti bakuggyeko okugulu okumu woonyumira. Kyeza Hajjati bw'aba abbye Hajji obanga yakumpanya Hajji olaba nti kirungi ku saidi ya Hajjati kibi ku saidi ya Hajji kubeera mu buli mbeera wabeera waafunamu n'akola ki n'afiirwa kizibu nnyo embeera okubaawo saidi zonna nezenkana okitegeera kakati Hajjati yaafunamu ate otunulira Hajjati ye bizinensi ye naye nga mugumiikiriza talina wabbanga tazaddeewo bw'omugendeera kitegeeza nti ebintu bye byonna biba ku pulaani ate abiwa obudde tamala gakola ki
tamala gajjawo kino kyekireza nti engeri gy'abazaali abandi badde ate siba appreciating ekyo bagaa naye wadde otutte kino kasita wanzaali expensive naye alimba bannange suganyaza ali expensive gwe Musitafah osozaala omwana gwe omwana bwaluma maye ebisawo biruma okufuna olubuto yinze sisobola naye Hajjati naye abaana abaseera nnyo agenda kutiisa abasajja abaala abayinza omumuzaalamu Hajjati aseera abaana kyogera abaana atunda batunde Hajjati amahali gukka gasaba naye jjo luli nali ku Juma najja nakumva naye nga wallahi ku muzikiti gwonna ngenda neza ku social media nga muzikiti gyonna kebe sandero tewali atagenda kubuulira ku Hajji naye nga tebonna bavumirira Hajjati naye nga ekyamazima abandi badde babuulirira abasajja nti boyagala Juma zonna ezabadde wezisinga zadde zoogera ku eyo story naye nga tebonna bali ku side ya Hajji bo tebabelieve nti Hajji obala kwa bonona bayimamu bonna basajja naye kambuze mu katono kintu kyomba kigendera waliwo imamu nga mukyala imamu nga mukyala ati imamu lwaki omukyala takkirizibwa kubuulira mu basajja takkirizibwa kubuulira kalato yo omusajja omusajja atasobola kubuulira mu bakazi lwaki omukazi takkirizibwa omukazi simanyi nnyo awo ndowooza kisinziira naye simalako ng'ayimiridde ku kituuti nja kukibuuza analisiti waye Katabira ojja kutubuulira lwaki abakyala ate kintu kyo kinumya nnyo omutwe Katabira alina omuzikiti gwakolako musajja musiraamu ate muyivu abimanyi oyinza okuba gwe Kurani obikkulako empapula bbiri yali azimalayo kale katumulinde nange ompitanga oŋŋambanga okay kati ku byonna gwe awo kiki kyolabawo ekiriwo takitiki kyeriwo Hajji ekintu kyonna yakiyonoona yayagala nnyo n'asukka omusajja yenna baako okolaki okoma Hajjati alina ebigendererwa omukazi asobola okubeera naye emyaka nga 2 naye ng'alina kyabala okitegeera Hajjati ndowooza kyataategeera tetukanga buli mukazi abeera n'omuntu abaako ekigendererwa yes tewali muntu abeerawo atafuna teye mukazi agenda okubeera omuntu nga alina kyafuna aba n'ensonga lwaki ali naawe aje mukazi wo si gwe osinga obulungi mu nsi gweweebuze lwaki ali naawe ulireno muze mukazi wange sinza asinga obulungi mu nsi alina kigendererwa gweweebuze lwaki ali naawe kyokkalinza aba agenda kunzijjako nzita atalina kyenyina era olina kyolina kyakuggyako omuntu yenna agenda okubeera awantu okwesiba awantu aba alina kyakola ki tugamba nti akwagala ku bulungi gwe misita we wammwe era agenda okubeera nawe mwaka gumu ebiri ojja kutulemesa okuwasa abakazi abalala banaawasa gwe bw'onoogaana bajja kukola ki bajja kuwasa omuntu yenna agenda okubeera awantu aba alina ekintu kyakola ki kyafunako era olaba nnyo omuntu nga yeesiba abantu watafuna buli omu yeebuuza naye kiki kyakolaawo kumba ate yalina kyamanyi kyayi kakati Hajji kyetaategeera omukazi oyo nze mufolowinze nnyo sitole y'okuva embeera yo yagwawo buli wabbye amala kuzaala okitegeeza yeetegeka bamutitte nti Hajji wali eri ku Nassa babadde bakyamu ate babadde batwala wakintu omuntu waddembe okutambula yenna wakola ki wayagala Hajjati okutwala Hajji mu kkooti byonna byava ku Hajji obaako wookoma omukono tegukufuula ennyo ate ekitagasa kati Hajji tutandika n'omudawutinga ku byagamba nti yakwata omwana kisoboka bati yamukwata andi ku bino byazaakola kisoboka okubanga yamukwata ate lwaki ali munda olwakayimba kagandi sibuli ali mukomera nti alina omusango yes naye nga tokusinza ku byetulabyeko byazaakola Hajji mwangu nnyo ku blackmailinga yes mwangu nnyo ate omusango temutagusinga nti olwokuba nti oba okuba yaguze oba teyaguze asinga okuwoza yasinga ki ebyo bisinga omusango
teguliko mbusima yimbu yaguzo bati yaguza asinga okuweza ya wangulu omusango eza jana hizo gusinga nicho kisoboka ate we yamutwali na maziga gaje gali kumpi anti mukazi mukazi zigi mukazi akaba mangu ate Hajjati alina n'ebigendererwa bye kati okukaba kitono nnyo olaba oli akkiriza musiba ng'alina ekigendererwa kye ate akabamu obukaabi oba omuntu asobola okukkiriza bansi be alina kyabala kati ate okukaaba obukaabi okay awole balwa TV comments weziri musobola okuwandiikawo ne mutubuulira Musitafah agamba nti Hajji ayinza okuba laavu yamukola ki laavu yamusukka laavu yamusiriwaza naye ye tagenda kuyiga wabula ffe tulina okubalirako Hajji takyayiga ebyali munda tebayigirayo kyetulina okukola kati ffe abaliwo obaako wookoma kuki omukwalo ate Hajjati naye alina famire alina n'emikwalo abantu abali ekikyo oyinza obbanyonnyola ku ekyo balina kukola batya magezi kigoyinza obbawa omukazi omuwa kyotejjuse omukazi alinga muzikiti oba kyaki wali waddewo ku kyaki noddeyo n'obanja soko kaddemu omukazi alinga ki kyaki oba omuzikiti kyowaayo ekiweewaayo tokibanja kyokola buli awaayo kyatesa asobola okuba ne miliyoni najjako 10,000 laga omuzikiti gwankanguwa 10,000 kyaki yakangiweyo 5 titagenda kuddeyo kuzibanja n'omukazi muwe kyotajja kubeera ogeba nina mugula esimu ya miliyoni 7 kyokka mukutte ne katamba omukazi omuwa kyotabangi oba omuwa amapeesa go omuwa kuba kyoyina naye kati otandika okuwaayo byonejjusa musobola olina abakazi bameka omu lwaki oyina omu gwensobola mpozi kaleeri bagamba obadde agambako obusiraamu bagamba ka busobozi ate nze sibwina nsobola omu alisaanyo ebintu byakummalako mirembe deno ddeeryo simusobola Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School batekamu ensimbi basanga wali bombo degeya batukirire tukira principal Kiyimba asobola okubanga akuwa service y'omwana gyasanye okufuna nakolwa leero bali mu kusabira abaana oba bali mu kusaalira abaana balombera dduwa basobola okubanga bakola ebibuzo by'ekyo 7 bagenda kukola ennaku z'omwezi nga 6 ne 7 tubasabire tubateke mu ssaala abaana baffe bazadde n'abalabe bavuddeyo bambi ne bawa abaana success cards bawa that encouragement so kubanga bakola bulungi ebibuuzo Musitafah tuwe ebirozo ebisembayo ku Hajjati ne Hajji tugenda tukumulamu oguddako Hajjati talina buzibu tumutabire busabiza ave mu kkomera mwagala ave ongambye muzadde ayinza okubayako omwana ati sinze ngusala omusango nze ekyange kyamusabira kola ki omuntu yenna nga ali mu kkomera tekiba ki kyangu naye Hajji ayige oba abalala bayige Hajjati talina musango ebyomusiro omugezi yalya wangi taata ebyomusiro omugezi yalya mpulira se tumanyi abaganda balina engero nti omusiro afumba embaga abagezi ne balya Hajji okimanyi osobola omukolo gwe mmere otagirya najirya nze ndi kugwange nze nagenda ali okukyala juzi wano n'emmere yannema n'okule naye abantu bo bava bagande tulidde empombo 2 nze neeyongeza ne wano kati Hajji obazi yataddemu ensimbi siridde wadde ekifi Hajji Katonda yamuwa ssente n'atandika zikozesa bubi yamuwa ssente n'azikozesa bubi nze Hajjati bwe muntu yasera mukyanjawulo kimu kibasuza ezo ssente abaana aseera baseere bunne nga omanyi buli omu n'ebbeeyi ye ne Hajjati ndaba abaana aseera baseere kweka Hajji ekyo yali takiraba Hajji aleka kati nyokkiriza nti Hajji yawalampa akadeeka anti bagamba ni Hajji bintu bya Hajji akoze nnyo ebintu ebitali mu mbeera ya buntu ya myaka gye musajja omukulu toweewaayo nnyo bwotyo obaako okumanyi n'abanga omuntu omukulu Hajji yasukkamu kyenkubuuza kyo kitegedde oŋŋamba kyaddeeka si kyoŋŋamba bakabira wetunamalira wano Hajji yakola Hajji yasukka naye omanyi ebiseera bisinga waliwo mugaga nti muntu otuuka n'osasulira obusiru bwo omuntu omusiru ayigira ku nsobi z'abalala kati Hajji ayinza okuyigira ku zize
ndabyewo. Okay. Kubanga byonna tuwali okyewa mukaka. Bwe kimba mujjako nga bamukonvinsinga bulungi siraba wagambira nti bankaka. Musitafah agamba nti Hajji agenda kulabira mu nsuubize najja kulabira kuzaabala abalaka yeerabireko wabula abali eyebbali mwe muyigirako ki. Omukazi takusuula mu luguudo. Omukazi alinga kyaki. Wamuzikiti. Kyoyino lwaki owa omukazi essimu ya miliyoni 4 ng'ate ogenda kukyejjusa enkyo musanze n'omuntu omulala. Muwe essimu ya mapeesa obe nga tojja jjejjusa wadde n'omulundi gumu. Amakazi bw'oba wakava ku muzikiti. Wakava okusaala ejjuma ng'obadde emitwalo 5. N'osanga omwana wamugoye tosobola kuddayo ejjibanja imaamu. Bwe imaamu mbadde nsaba. Nti ate nfunyemu wali ebiwa tebiraze. Era osala amagezi go maki? Malala. Tosobola kitugamba nti bannaye kale mbaddeyo ku muzikiti 5. Kale abakazi we batyo. Owaayo kyotokolese. Kyotojjuse. Yes. Okay. Matuga Estate wamu ne Bad Properties bali bamu kubateekamu ensimbi bano nga basangibwa Matuga ku kizimbe kya Lags ku Flesoka ofisi zaabwe ziri balina amataka okutandika ku milioni 5 gono nga gandagaano paka ku milioni 5 ayina babyana ag'ebyapo okutandika ku milioni 2 paka ku milioni 10 n'okudda waggulu balina ennyumba eziwedde okuzimbibwa bulungi zeziri mu bikomera nezitali mu bikomera batuukirire enamba zaabwe weziri awo bajja kusobola okubanga bakuweereza mu mpeereza ennungi jangu ogule polisi gy'otajja kwejjusa ate nga ozimba misana si bino n'ogula poloti ng'ate ozimba kiro tebalina bisenyi bw'oyagala ekisenyi tojja balina acres ze batunda oyagala kulima oyagala kulunda baziina mu mitendera egy'enjawulo oyagala eka 10 20 3 batuukirire Bamatuga Estates wamu ne Bad Properties basobola okubanga bakuweereza mu mpeereza ennungi. Musitafah tugenda kuddako wano ekigoogwa enjega yajja n'egwa kimuruka ky'amafuta ne kigwa abantu batandika sena amafuta kimuruka ekyo ne kibaluka tumanyi mulyoke kwava ne poliisi natuwa report ne bwatuka mayumba g'abantu ne gajja bizinesi z'abantu ne zijja abantu ne bafa n'ejjo ne leero olwo bagenda okuziika leero abadde bakyali mu ddwaliro ekiruddu bamaze nabo ne bafuna ku eggulu. So far poliisi efulumya abantu 24 basiri mistaken katabira bali 26 24 nakoma kwa bali 26 ya poliisi nawulira ko agamba 26 bantu abo bangi nnyo kuba batufiira bufiirwa muntu ogwo omuno olabanga ensi yonna eweddemu amaanyi. So tusasirako abazadde tusasirako families ezo saako n'emyoyo gy'abagenzi mukama agiwe ekimuli ekimini debate ebaddewo ng'abantu bagamba nti eyo ayiwe tina teekebwayo ampu abalanga bagamba bateekewo ampu singa ampu yaliwo mmotoka eyo sanga nalibate edduka yalibayetegwa bwekityo ntibiseera bisinga wabeera ampu emmotoka zisibaasibamu. So ensonga eyo twanso anti kakati ensonga eriwo tusobola okusaasira abaafiira abantu baabwe nti kibi nnyo nti abantu baafa mu nnamba ennene ate naye obuzibu tebwava ku hampu. Emmotoka eyo yagwa bulungi singa watuuka ku ground emmotoka yagwa bulungi. Could you believe nti emmotoka eyo yagwa abantu ne batagigendako twandifiiriddwa abantu we batyo. Emmotoka driver waayo according to what I heard kwa saatuka ku ground naye emmotoka eyo egudde naye baga nti driver yagirimu yagamba abantu temugenda temutampalinga naki na mmotoka eyo. Abantu ne bakola ki ne bagana one death is natural okufa kuwe kuli ate wano mu Africa tulina enkola tewali muntu afa ne watabaawo nsonga obolyawo bamuloze abadde akolerawo abadde tamira ddagala naye nga gwaga utamira ddagala sirimu teyamufunye ejjo sokodde omulwadde wa sirimu afa ne bagamba teyabadde tamira ddagala naye nga gwagamba emyaka ng'ameka nga 2 sirimu teyamufunye ejjo aweke eddagala abaye kalimira bulungi. Kati ffe mu Africa tulina eyo believe nti singa baakoze kino
eno oluguudo highway kakati waliwo bayita ku Liham ekawempe kiyinza okuba ku oluguudo we basinga hampu nnyingi niye waleka wasinga okufiira abantu ku Liham ekawempe oloneze ampu zino nnene ziti kiyinza okuba ku niye oluusi oba oyitawo kekulanga nti ate kikiba n'abantu nti waliwo wa booda bamukubi awo ekyuma naye ng'emmotoka ziba kizibu nnyo awo ku Liham emmotoka okudduka supiidi esukka abiri niira abantu sitiri basigala bakola ki bafa kati obuzibu si bwa hampu ya accident zo zirina okukola ki okubaawo ko waliwo n'abagwa mu binaabiro n'embinaabiro bateekeyo hampu tubawulirangako mu byonna gw'ogamba ampu si kyekizibu kyawo si kyekizibu kiki ekizibu lwaki obubenje bugwawo nnyo awantu awo tulaba ng'ewali slope yes ekisooka kya byonna abantu bangi awo mu area eyo ate boddayo emabega awo area yonna eyaawo bizinesi yawo etambula mafuta yes okuba bateeka eri kampuni ekuba amayinja waggulu kati abaana bonna abavubuka abaawo between 18-25 bizinesi yawo yaki nti wagera ne bagwa emmotoka negwa mu bantu abamanyi kyetegeeza amafuta kyegakola ki kigategeeza gye bali nsimbi nti kizibu nnyo omwana waawo myaka 2 okuba nga temanyi mafuta bbeeyi gye gagula kuba bonna bakuze babba mafuta awo kati buzibu n'emmotoka coincidentally yagwa mu area ng'abantu bamanyi value y'amafuta baali balina okugakola ki okugenda mu byonna olaba nti ampu tebalina kuziteekawo naye banaateekawo hampu accident zirina okugwawo era emmotoka yali tedduka eyo kuba singa yali edduka yalikosezza abantu nga tennaba kubwatuka kuba we yagwa wakkirya waliwo n'abantu bangi nnyo singa yali edduka yali egenda kukosa abantu nga tennaba ku explodinga yali esooka naye waliwo omuntu gwe yakosa yamala ku explodinga naye eryoka ekosa ki kitegeeza obuzibu tebali ku sipiidi kale abakulembeze bakansala abavuddeyo ba MP bagamba nti amps zirina kuba naleko n'omubaka Wakayima n'agamba ng'etteeka nkitwala mu palamenti ampu baziteekewo ye kyagamba nti buli anagwanga accident nga bateekawo hampu emmotoka zinaatuuka ddi eyo highway bw'ova kuza mmotoka kutuuka gye ziraga nabyo babyetaaga yes kubanga ekizibu nnyo ekkuba okulumba omuntu yalumba ekkubo kale atulaba n'atambulira anti omuntu yes bw'oba olumbye ekkubo ba ne discipline y'okukuba okitegeera beera neki ne discipline ku kkubo wabwe maaki twagala ssente naye waliwo we zitava emmotoka ng'ojja byegudde awo kite abo tebabadde bwavu kuba bonna buli abadde asena ndowooza balingamu 26 bafudde ndowooza ng'oggyeko bali amafuta ge basanze agabasanze eri bano bonna abadde basena buli yadde asena kuteeka mu piki ye kuweewuuza emmotoka yadde tennagwanga piki tetambula kati obonawo bwavu kwe emmotoka yagenze okugwa yasanze piki zaabwe ziri ku kkubo nga zikola kakati obusisi bwavu wabula abantu beetaaga kusensitizinga yes tubage nti bannaye wadde oyagala nnyo ssente waliwo we zitava kiringa muganda nkatabira nga kyage nti abantu ababooda abeera ku kubo n'agivuga n'ajjako ne sitaadi n'agissa ku kona z'abako ebala omutomera n'agaba abaana bange mbale ssente waliwo abaakulula abatalina baana ewamuka okugulu ne kudda wali asookera ku baana bange naye waaba agigira ati abatalina baana abo bamugumba bamala mukutula kugulu n'alyoka amanya nti yazaala so that is Africa tosobola kujjawo kufa ozinga nti ekigambo accident ogenda okusangula mu dictionary kyo tekisobola kugaana kubanga gwe newonoteekawo hampu tegenda kugaana kuvuga atamidde tegenda kugaana driver kwebaka tegenda kugaana wa boda ayisiza eri bbali nze wentiira olwo buno buntu bateekamu buno eno bulina engeri gye busikamu omupiira gw'emmotoka obwo buli ebbali soba bwakabuteekawo naye era abantu babuyisa lulaba nga ate avugira eri erudda lwe kakati gwe tobangako mu mmotoka driver n'akuba hampu nemukola n'emitwe ku bonnet waggulu ku gundi aba tagirabye aba agyekaazi eriyo oli nga ye ali kulashinga agenda
ate bw'onoteekawo hampu togenda kugaana bavuga nga batamidde, togenda kugaana yeebaka, okitegeera tebasaba temwebaka olwokuba waliwo hampu. Kwegamba neewuunya n'abantu abayivu bye basoma nze sibitegeera. Okufa weekuli, death is natural, ate ne cost. Oba oli mu nnyumba oba oliwa tewali basurvivings abo. Kitegeeza yaabwe yadde mulimu n'abaasala emirundi ebiri. Yes, nyina we nalaba nga yajja n'anona nadda era still n'asurvivinga. Okitegeera so abantu balina okuyiga nti okufa kuweekuli ate kuli inevitable. Ku bonna bonna abawa amagezi tekuliyandikiriza kufa mu kifo kyabo baafudde. Muze mumpevemu olwokuba ayagala nnyo abantu. Hampu terina kyegaana omuntu nga avuga bubi, hampu terina kyemugaana kuba naye ajja kujja azikuba ekuba zonna era agende. Hampu tegaana mmotoka ebuukako mupiira mulimu ne baasa zikwa nira agenda. Kale wasino twakosa omunyumiza hampu oba weeri wateriwo yadduka mmotoka. Kiza abantu be beetaaga. Omanyi abantu abafiira wali kageeti Makerere. Hampu tezi waliwo emmotoka ebeefukutukawo emisinde weeri niyo abantu babatumerera awo abasala okukkiriri wansi mu kikoni kujja kuti nti booda emukubi kubanga w'emmotoka gw'omuwa ate booda yo yinyini nejja nekolaki nemukuba olwezo booda emmotoka owadde omuntu booda yo nejja nekolaki. Yes, kubanga booda zidda ne zivugira ate ku wookowe ab'ebigere gye balina okukolaki naye nga gwe emmotoka omuwadde okututte n'obudde dakika zonga 2 naye abaamalayo bw'ati owa booda n'akolaki n'amutomera. Kati awo hampu eba egenda kuyambira wassebo. So byonna gavumenti erina kukolaki just kusensitizing abantu nti amafuta bwe gabeera abantu bandifudde mu big numbers we bati so emmotoka eyo yagwa ne bagireka ne yandi explodinze yokka naye nga tewali bantu at least twalifiiriddwa bano amafuta gye gakulukuta eri mu nnyumba naye bano abazze okusena amafuta bano abo tebena bakwataganya ku hampu. Okay, Jolly Classic Fashions bano nno nga bakola ku byangoye story kigambo fashions ate bwoteka ku classic omanya bya mutindo bya mulembe. Bano nno basangibwa Matugga ba directors ababiri omwami n'omukyala tubatumiddeko mwebale kubanga mukolera abantu ebintu by'omulembe oba batunga engoye ez'omulembe. Ali ku kamera afaaki ensolo ali ku kamera famude tubaya sanga ba directors abamanyi namba zabo ziri ku simu awo ziri ku screen yaffe batuukirire basobola okubanga bakola oyagala kitengi oyagala suuti oyagala mpale goye skati biki basobola bikolera ne bakupima ne bakutuula mu dakika ntono nnyo omaze okubanga ofuna kyobadde weetaaga. Ani Bukenya government yavaayo ku incident yemwe ekigogwa newa abafiiriddwa abaabwe millions 5 ekwata abalwadde nebawa akakadde newajjawo era debate awo abantu bagaba bannaye bali bafudde ate bantu bakyali balamu bano bali mu kubatolinga n'obulwadde oba n'omuliro ate bakibombawo akakadde kamu mu Uganda kakati nga tekanadde kikayinza kukola abaga government singa at least bane bawa millioni nga 8 bali abafiiriddwa ne bawa millioni nga 5. Anti gwe tomanyi government za Africa ebyamakulu efulumya sente entono ebitali byamakulu neryoka efulumya omusimbi omuyitirivu ndabirwa ebyamakulu byefulumya nyingi ebitali byamakulu holidays holiday biki baba kagenda bweru ba minister kutambula ya busente ebefuluma naye bino obulamu bwabo si bw'amaanyi nnyo ku gavumenti wagisabo si bw'amaanyi kyovola ngeri esasula kitono kwakati mulimu n'abantu nga yadde mulwadde ne bamuwa akakadde kati bwafa bamwongera ennya ate awo tekuwongera esiti eba yafuluma dda oba osumbuwa basumbuwe kuba ekyabazi waliwo bewawa akakadde n'amala ate n'afa nebamaani bafa era baali kiruddu anti oba omaze okugenda mu balamu kasita receiving akakadde baba tebasuubira nti oyinza okufa bo bamanyi osurvivinze boye enkola yaabwe tebagira tebakola follow up kati ekimalamu amaanyi kati abantu balwanira ssente z'abafu noza taata n'avaayo
ate erabira mwana ngaira bide bwana banna wanuze ndi busaya kakati zeta tomanya abadugavu ku ssente abo balina okulaga obuvunaanyizibwa anti baba abadugavu bakitwala nti omuntu okuziika ku kijja ky'amaanyi wanje omuntu aje ne bakuziika ewamu nti ky'amaanyi babalowooza nti oyinza n'okudda simanyi kubanga ye taata bo bagamba nti omwana mutwala ku kijja aziifu gy'omutwala agenda kuzuukira nange omuntu nyina naye ekyentera okugamba abantu nti kuba n'abazungu betulabirako ebimu abazungu balina limbo yes oba oli mugagga oba oli kiba kuziikaawo bonna kati abaddugavu neffe ogera oba oli ng'akaaya nambulinda muzika ku kidda n'alwanira omulambo omuntu afudde aba afudde aje omuntu okumuziika ku kika kyawe tekigenda kumuzza bulamu era nze n'oba tonziise ku kijja ekikulu kyakunzijanjaba ndowooza naye mba nfudde naye taata buli taata gwe nabulaba akaaya nange ensonga gyafa kutwala mwana ku kijja oba ngeri gyagenda ozuukirira simanyi ku kijja abantu baagala nnyo ssente miliyoni 5 ntono nnyo okumalamu ku mwana we mwana afudde naye nadda obulyawo mu ttaka nga waliwo okaayanya ssente naye era ogenda okulaba ngaera bakaayana there are no strings attached nono omwana tibadde tebabeera bonna ye alinga ali mu bizinensi kuba kizibu nnyo okubeera nga obadde obeera n'omuntu noyaninga for miliyoni 5 ku bulamu bw'omuntu ogamba nti nze nfiirawo n'okkiriza n'okugenda mu kamera nti nze manja sere za mwana wange ebyo nooza biva ku ki abantu tebawa respect bulamu bw'abantu abantu tebawa respect bulamu bw'abantu ye aba amanyi nti omuntu kasita aba nga afudde ye asobola okutradinga obulamu bw'abantu babufuulanga kusuubula kuba omuntu obulamu bw'omuntu buli worth miliyoni 5 era ne gavumenti bw'eba ezikuwa tegamba nti ekompasetinga egamba ziyambeko okuziika babakiriye enough abaami abo ku busente bwabwe obwo tebasobola kugamba kuvumya statement nti bakompasetinze omuntu ziyambeko mabugo bazita na mabugo ate ono ye nannyini mwana yayagala bazimuwe agende yenywere walagiwe olowooza bano ab'ebizimbe gavumenti yandi basasudde abafiirwa ebizimbe ne bizinesi zaabwe baba balina okusasula naye nga omanyi Uganda yaffe kisobola okutwala ebyeya kisobola nti abakulembeze baffe tebafaayo kati ekyo kyaggwa tebasobola kukola follow-up ndi minisita gyalabe abantu bakoze batya naye baradisi bajja adisi tasalawo adisi tebasalawo kikyasayiningako ku ssente adisi wa byakwerinda adisi tasalawo ku ssente be bandize nazo bo be basookawo okitegeera kiringa olutalo okuba ewuwo asikaali najja aba talina nnyo kyajja kuyamba aba talina nnyo kyajja kuyamba purezidensi ye eba talina nnyo makulu kati RDC era ye asobola dembe ly'okujja kuba nabuvunaanyizibwa bwe kuba byabwe bwakwera naye bikwatagana ku ssente ate awo tomuteekawo tuwumbeumbeko yoguguntu tweyongerayo ku nsonga endala abatulaba tuli ne Bukenya bagezaako tuyitira mu nsonga ezimu ezitambula mu ggwanga wali ku Hajjati ne Hajji mwawulidde view ye ne wana atuwadde ekike atuwaze nti amps tezirina kyezitaakiriza ku muntu nga wakufa era zirina kyezitaakiriza ku bubenje kandi kubanga weziri weba singa ali okufa abantu kuli hama wafa abantu emakerera awo kageeti waliwo emukono wali bayita embalala kuiga ayayya batumerera wali abantu naye emotoka zitambula speed 2 kituzaawo okufa nti Katonda yasalawo ennaku z'omuntu ono oyagala okufa naye weesibira mu nnyumba asabaali ojja amazzi okufa tebakudduka avazaalo ojja amazzi yes Mandela omu ku balwadde abaali basingako abasawo abangi mu nsi muno naye waali Mandela South Africa yes yalwala ng'omu ku balwadde abaali babadde nga be balina abasawo abayitirivu
Singane kati akyaliwo. Nga buli musawo w'olwala. Yomunga yes. Sajoni bani. Yes, baga nti abasawo bali approaching 90. Nabali ku muntu omu. Singa kati wali. Betaliyo. So death is inevitable. Omuntu olina okufa. Ekizibu ekiri mu Africa nti buli muntu lwafa tuba n'ensonga eyandi mutaasizza. Nti singa yakoze kino. Seka yagamba nti omusajja abasajja bifecho ganti Katonda yantaasizza agabugenze nasaze nakoze kino. Zinakoze plan. N'oga abannange bonte nze situla maaso emoroka bwetomera takisi. Esokera ku mabo maaso zetula wakati. Kubanga eri ekkubo awa accident. Wayiringita naye wabaawo hampu eri emmotoka esobola okudduka. Kituufu. Waliwe wati waliwe beat slope nti ere mo kana bandi badde nga waliwo hampu ere omulinga muddusi wa moto era ndibadde akola ki ate ne motoka yagwanga negwa bulungi nnyo tewali gwe yakosa emotoka egenda okukosa abantu ngemaze ku explodinga. Okay, songezo tuyizo butazimala kuba mpanvu naku lweggulo twabadde ne final y'amasaza ga Ssaabasajja Kabaka. Masaza ga Buganda. Amasaza ga Buganda. Okay, twadi amasaza ga Buganda. Aizo bulijjo mamanyi buli kimu kibaja Ssaabasajja Kabaka. Masaza gaffe ga Buganda. Okay, ti ekisawe Nambole kyawuumye. Ye Kyaddondo yafunye ebyayo yabitegedde. Tumulwadde tukisuubira. Ate ndi wa Kyaddondo. Lwaki ekisuubira? Bwetyo. Obadde osuubira ku surprisinga. Kyaddondo yetaba mbwetabi. Kuweza muwendo gwa masaza oba. Kyaddondo kasereza waliwo abazirya. Kale otateekebwa musere sigitegereyo Kyaddondo. Wali waliwo abazirya. Era nze sigendayo. Nze ngendayo. N'owagira? Okusunga. Okay. Nambole yawuumye. Kyaggwe yabadde ebbinkana fayiro yabadde nnungi. Sebisabisiga fayiro bamugoola emu empoomera nnyo. Fayiro yokka era yabaddemu ggoolo ennyingi eyampoomera yali World Cup France na Argentina. Nti fayiro yali mu ggoolo ennyingi n'enyuma. Ne fayiro ezisinga awo zitobeera luno bamukuba 5. Babadde weyitite yabadde ne eggulu mpiira ne ggoolo gira nti yabadde yampaka nnyo. So omupiira gwadde mulungi nnyo abantu basanyuse. Omwagalo w'abangi Bobi Wine yasobodde okubanga waali ensi n'ebawuubirako. Abangi baani? Abantu. Anti obanga oyogera ekintu gamba omwagalo wange toyogerera balala. Naawe ojja kuyogerera ku lwali ku kamera. Naye wono nze pula bamuyita omwagalo w'abangi. Baani? Abantu era bakubye emizira awo. Twaye tuli awo nga ebbugu muli eyongedde awo ate Ssaabasajja Kabaka n'ayingirawo. Mpoyo ngamba. Ensi n'ewuluma. Okiba kisusse bulala. Kuba Kabaka yiba mwagala. Ye nange kennyini. Mwagala. Tokimanyi ndi Muganda. Naye by coincidence. Not by choice. Naye ndi Muganda nnyo. Wekikwatagana Kabaka. Waliwo oligwa. Kyogeregese kulaba. Yinza obutafuna mukisa gugwawo. Okitegeera? Yes. Yinza obutafuna mukisa kukola gugwawo ne bansookawo. Naye nga singa badde nfuna mukisa gukola ki? Ogusookawo. Ensi yawuumye. Nakuba kisinga okumalamu amanyi kunga nti ensi yawuumye. Uganda katabira. Uganda etuuza abantu bameka. Manya Nambole etuuza abantu bameka. Tuli mu miliyoni zibanyi naye mpulira abantu bagamba ensi yawuumye. Abo ensi bayawuumye. Anti bwe bagamba ekintu nti kyawuumye baba bagamba okusinziira ku capacity yaawo. Yes. Bw'otegeka embaga y'abantu 600 ne bajjula bebe ewuumye weba ya 10. Kituufu. Kito kyo bali nnyo bali n'ikinyenyula. Kwambadde nze ate nkisuubira ku the whole country naye bw'ŋŋamba ku kifo ekyo. Yes, oba waba closed. Okay. That's good. Kasita ekifo ekyo kijjula. Twambagamba nnyo abantu tuleeta nnyo bano abantu bano nga baasoma. Tuleeta bakubaganya b'ebirowoozo ng'abantu bayivu. Yes. Obudde babukwata buli kimu bakikola ki? Atuse n'angamba. Nasse muntu. Okay. Abantu basimbye nti abantu baabwe basinga okwagala babaddeyo nga balaba omupiira.
era kabaka naggalawo amasaza bulungi nnyo awo nasanyukidde kabaka lwaki ati kabaka nze kasita mulabako bali abalabo ngamba nemba sibalabye ngani nga Bobi Wine Bobi Wine tosanyuka ngaze lwaki ati mpayo ensonga ensanyusa omusajja aleeta enkyukakyuka ewa mu ggwanga Uganda di mu 2026 2025 wonna wenajjira anti ate ffe twagala kuba bulungi kati ate bwetugamba nti wonna enkyukakyuka wenajjira oba otutabula kyokka tusule enjala paka enkyukakyuka wenajja waba bala tubatuuze enkyukakyuka okujja olina kulya bulungi anti ffe twagala bulamu bulungi nze njagala abaana kati obulamu buli bulungi essaawa zino ate ndi mulwadde Musitafah Allah akulaba andaba oli bulungi kubanga nina abanneegomba bola tebaliyo ndabaga sigambe yaka Musitafah abamaze kanawe kyezo olaba wamala bakwina abakwegomba lwaki gwogaa nti namala ngambye ndi bulungi tokyusa statement yange ebigabo bya Uganda ebibiri byanjawulo bitegeeza birala namala nendi bulungi byanjawulo omuntu wogaa nti oba amala batu kyalina kyoyagala okay yes but nkyalina byenkola ki okay bwe tuvaayo eyo parliament oba eggwanga Uganda baagala kujjawo ekitongole ky'emmwanyi katabira bakita bata UCDA bakijjewo bakigatte mu agriculture olaba otya baagala kutubba kubabba ki Musitafah olima emmwanyi nyina abazirima ate mwayi teyewalika wakiri wadde sigirima ginywa kaawa tekola ki teyewalika nze mba sigirima nyina mukwano gwange agirima nyina muganda wange agikola ki agimeketa gwoginywera ku mwenge ekyoguli mu mmwanyi Guinness ayuma n'obwonywa togitumya komeketeko kakati mwanyi teyewalika abasajja baagala kutubba siraba mwanyi kyebakoze mbadde mmanyi bwe bagatta wali baagala te bagiyongere ku value omutindo twandibadde baleetayo ebyokulabya bagase entufunamu ndabuli bagatta twongera kufiira kati mwanyi bakoze ekitebala bulungi siraba kibajagala gikolako bwagaza jibipa tebala sitegeera kiki bagikola kyebajagalako bo just kyebagala monopoly baagala tufe tubeere tubafuuke endogoyi zaabwe tetubalimire mwanyi tubapakire tubenga mubegayirya banayi nalimye nkyali kubeeri mmoloka ekyali eri tukyakola kubeeri tutandika okuwaayo emmwanyi obanje sente za myaka 3 kyebagala wakati omuntu badde oyiya newetundire emmwanyi yenna nga buli agosanga yenna akuweki nowegaali ng'ayitamu n'akugulako ng'irika bolaba scrap kakati kyebagala fe lukungaye bateekewo sente zaabwe tutandika okusimbirawo layini nga bolaba ebikajjo ogenda opangisa emmotoka emitwalo 3 emayize nga ate mulimu miliyoni 2 ate mazeewo wiiki nga bolabera ne scrap oli atwala emmoloka ejjinja eyo nemalayo wiiki nnamba okyali ku layini naye kati wadde waliwo omuntu asimbire emmwanyi layini kati bo kyebaagala fe tufuuke endogoyi zaabwe naye naffe tetujja kukkiriza tebajja tujogera mu Buganda yaffe bave ku mmwanyi batujooza ebimala emmwanyi badde ki etalimu awaabwe buli omu aba alimye emmwanyi ye n'agyetundira gwofiirwaki kingi emisolo mugifuna buli musolo ogumugjako eddagala lyagifuyiza gwoli muguza okitegeera era sitiiro ate basajja bano bajoozi bujoozi emmwanyi era sitiiro badenge kuba sibuli omuntu atwala emmwanyi ebweru era sitiiro emmwanyi badde bagifunamu naye kati bate baki baagala okunyigiza paka ku kyalo paka kwoli owawansi asembereyo ddala omuntu atuke ku kyalo ajja agaye nti nze ngula emmwanyi buli omu alina kuguza ye ebbeeyi gyagadde gyagula kituufu endala ebbeeyi onoogijjawo ate olina kwebuuza ku ye ate era yakugula gweweebuuzaako kati yakugamba eki
Kwaba nabadde bagulagula mu bantu ababulijjo abadde ng'ebbeeyi zaawukana. Yes. Ngulagano kakanindo wakapikyoli. Nga buli muli alina n'omuntu we. Nti wange gwenguza ayitamu lwakuna. Kati bo baagala batukuŋŋaanye bakwate ekyalo. Bagende mwanyi egulwa wali. Kano tuke nga kwebadalira kali eri ali mu kulya nkoko ya Ganjebi. Mu bulamu temuli. Alokatako kugwa embooko. Songa luli abantu babadde bambi bali memwanyi zaabwe n'agiteeka munagambano kakaninde season eri. Tewali kintu kitawaanya nsi nga Uganda ng'abantu bayivu. Abeefuula abaasoma bibasinga okubonyaabonya ensi. Ayagala akole kitono afune nnyo. Kati gwe weebuuze emmwanyi ebe mukoze eki? Emmwanyi etambula bulungi. Akobisinga kunzaza nti yemu kubasinga okuleeta omusolo ndowooza. Kati ki kye bajaagalako ekirala? Ki kye bajaagaza ekirala? Abantu abaleke tonyigiriza nnyo nnyindo. Tewali kitakoma. Bw'oba nanyigiriza ennyo abantu. Obuzibu mukolima nnyo kalotandisa okukolima mukolima nnyo bwe buzibu muyina. Ne Katabira atula n'alanika okukolima. Ali Katabira ate wa Nuupu. Ate ze siri wa Nuupu. Ale goli waji. Ze sina kibiina. Iye. Nkufaananira ani? Nkufaananira. Ze sina naye ono Katabira gw'oŋŋamba. Katabira wa Nuupu. Katabira alina ebigendererwa bye ayagala buyinza. Agala buyinza. Ale ze saagala ki? Buyinza. Bw'oyagala mirembe. Nze gyala Katabira yayagala olunaku lumu lukeere nga yebafuga. Ye naani oyo gwe bafuga ne Bobi Wine olowooza Katabira afuga minisita. Ate Katabira si wa Nuupu. Katabira sympathizinga ne Nuupu. Ye byatayawula. Sympathizer wa Nuupu. Ne kadi ogiyina. Oli minisita. Awo. Kituufu ky'olwanira. Tubuka gye buvuddeko tugenda kuba tuwumbawumba ne kano just ompisizeemu. Gye buvuddeko abaasibibwa ebyobufuzi mu 2021 bakwatibwa ne basibibwa. Baali tebabasaliranga. Abakati babasalidde. Kasa bakkiriza emisango nti bannange Bobi Wine yatutuma okwokya ebipiira okwokya biki. Olowooza kino kirina we kibataasiza. Olidde kyabataasa bali bweru. Batugana emisango gye bakkiriza ti emisango egyo giba gikulemesa okugenda mu mawanga amalala. Ekirala n'okufuna emirimu egy'obuvunaanyizibwa. Ekirala batosobola kwesimbawo ku misango gya naggomola gyakulya mu nsirukwe gyakuyekera nsi. Bagenda obbasibwa baali bakola mirimu ki? Baali ba minisita. Kuba byonna byoyogera kuliko n'abatalina passport kwabo. Ate bagamba okugenda ebweru. Byonna byomenye sekuti wina kye baali. Wali pudi ogamba simanyi kufuna emirimu egy'obuvunaanyizibwa. Kuliko obuvunaanyizibwa abo kuliko MP. One, muteetaaga eddembe. Omuntu obeera mu kkomera bw'osuubira okukuyamba ne batakuyamba otuuka ng'onoonya we out yonna. Be baagoba balooya baabwe bagaa mugende. Nanti kisinziira. Babagoba mu bbanga ki? Obudde baabo bawa. Babolanga tebafaayo. Babasiba leero ne babagoba enkya. Kakati gwali ebweru gw'ogamba nti oli yakoze obubi okuva mu kkomera. Olw'okuba gwe oli bweru n'ekkomera teribeerekamu. Teri akola mmere ye ng'ali mu kkomera. Teri akola ki? Olw'omuleka akola emmere ye ng'ali mu kkomera. Oba olw'oleka ayanike emmwanyi ze ng'ali mu kkomera. Ayina baatu. Semufu kyoga emirimu gye nga paani ndaba ekyaliwo bondi. Naawe okitegedde nti alina baatuma. Baga nti gundi. Ekisibo ekitaliimu munnanka ne kifa Naganga. Naawe otegedde alina baakola ki? Baatuma. Gwe nawe genda obeereyo otume. Ombavaire bagala tebandikiza mu misango egyo bagigumye. Ng'ani agamba ye ali ddawa. Njalo nga wali mu kkomera yali akoze ku statement. Yali. Lwaki abakolezo na statement ate bo bali bweru.
So tosobola kugamba omuntu gwalu yakulwanirire lwaki kugamba omuntu yabeere mu kkomera alina omukazi n'abaana ng'ate senga statement yagifulumya ali mu kkomera awo mbangiwulira noba tugume naye ate afulumya statement eyo nti bandigumya ate yali bweru ali eno n'enjuba agiraba bikwatagana n'oba musiru asembayo kwega abagezi nnyo abaliwa abakkiriza omuntu atuuka n'aba nga takyalina option ndowooza ebweru waagalwa bingi ebamisinga ate bingi ebafiiriddwa byonna gwe byosobola okwogera ebigambo byonna naye ng'oli bweru kati gwe katembawo gwoyogera simanyi baabasibye simanyi baabatadde simanyi tebandikkiriza simanyi baabaguze gwe byonna obyogera oli bweru naye bakuteekeyo ewiiki ezo ekkooti wabe bootaziddize ku mugongo gwe toyagala munnaabeere bweru ogaa nti akufiirire okufiirira eggwanga tewali akulinako monopoly nti gundi yalina okufiirira eggwanga gwegendayo fiirire nawe tandikira awo oli wakomye tewali alina monopoly kulwanirira ggwanga ate tewali alina kaadi erwanirira ggwanga buli omu waddembe okolaki lwaki gwe owaayo oli gweoli bize nnyo naye tolaba nti Bobi Wine anyigiriza gavumenti etuuse okukakkana okukola ki abo balina mugaso kyabwe baatadde anyigiriza ne gavumenti nekola ki gate tunziramu olina birive ga nti muwoza agenda kufuga Uganda lwaki ojampinga ku byebitiku byenkya gwati enkya kyekigenda okubaawo enkya tugenda kukeera tugende tukole ffenna waliwo abatagenda kuzuukuka lwaki gweyagala muhoozi afuge tewali mulala asobola kufuga atulaba yali mu limelight lwaki yeka bangi batadde mu limelight bangi sige omusoso okugaa nti afuge ono ani Kadaga amagako nti agenda kufuga yaliwa gwe tomanya Museveni asobola okuwalula naawe kennyini ogaa nti otandise essaawa zino okumwesimbako asobola okuwalula paka wootuka ku retirement talina gwatawaludde mpayo bawaludde Besigye yamutandika wa myaka emeka tamuvuze paka ku retirement paka kukaddiwa gwe Museveni talina gwatawalula alinga eyamira akaweta akola eyamira akaweta bwatu taseguka ati mu kifo talina gwatawalula gwe tolaba nti oli muto gwe gamba nti omwesimbako asobola okukaddiya abanga akuloga okaddiwa mpola gwadiwale ngensha ate ali Museveni bwogenda ku ballot paper n'akuwangula obanga kubye ekisiraani anti nibaddamu okubangula lwati tukyewuunya ata bulijjo olulira yamukola bwe kasita ogenda ku ballot paper board n'akuwangula obanga gwe benzeeko owerotya kibanga kisiraani okay nga tuwumba uba Musitafah olaba nti tuyinayo enkyukakyuka mu maaso mpozi waŋŋaanya ebyo mu maaso enkyukakyuka yeetya enkyukakyuka weeri gwe kikyolaba ekitatambula buli kimu kitambula bulungi yes gwobanga ogaa nti tebitambula gwe weegereze ku ggwe naye toweyogereranga bantu gwe gamba nti nzibiganye kuba kya bulijjo okulemwa buli omu nabanaba ne ssente alala n'akola ewa munne si bulaba tulaba si bulaba tulaba zanyi bannanga abatulaba tuli ku Lwalusewa TV tusinkana omulundi omulala amiina mwebale mwenna abatugobedde olunaku olwaleero kamera tubaddeko ne Katabira Muhammad wanuuko Hajji Samuel gemanya abatekamu ensimbi mwena mwebale kubanga mutekamu ensimbi so kubanga tutambula mpola Samara olunaku olunakya nga nfunyeyo analyst Katabira atuddeyo Musitafah bana ba nyina obuntu bwawe bwembula mu njala Katabira yabuzonsegera nga nze ntuddawo mbalaba nze kirungi siina kibiina okay tusabigane tulabe nga tutudingana twebaza Mukama byonna byatukolera tusobola kubanga tuwangala nga tubeerawo nga tutula olunaku lw'enkya tudingana olundi mweraba
lubalusewa TV mazima ku mazima.